Okusinziira ku balimi bano, ensigo n'eddagala ly'ebikyopuli bye bikomidde Uganda emabega mu byobulimi. Joseph Male nga mulimu mu kitundu ekyeGayaza mu disitulikiti wa Kiso, y'omu ku balimi abato abalozezzaako obulimi bw'okozesa eddagala effu sako n'ensigo ezitali ku mutindo. Oli yanguza Chinese cabbage nga wa export tuva mutwala Sudan by then. Nesimba eka 2. Omanya kitegeeza okusimba eka 2, you put in a lot of money. Naye byagenda okuggwayo ng'ebintu ntuusa okuharvestinga. I have totally different things nga teriyinza nabbigula. Ono ng'obulimi abukungulemu emyaka egisukka mu 10, kino kyamuzannya emabega wabula teyatula butuuzi. Kyali kyakuyiga actually tekyangana kusigala mu system. Naye kyampa ekyokuyiga kinene nnyo ne mmanya nti bwe mba njagala embeera quality naddala mu bintu bye nteekako. First of all n'okumanya ani akifulumya. Ng'alumwa ku musota bw'aba, Male aliko amagezi g'awadde balimi banne. Ojja kwesanga nti eddagala emirundi egisinga ng'ogizeeko okuba nti liyinza obba effu. Naye olumu n'abalimi abasinga tebamanya ngeri gye bakosaamu ki, eddagala ne lifuuka effu kuba liba lijja kukosa ebimera. Omulimu ogwo ogusinga gwa Uganda National Bureau of Standards kubanga yenna okukola ebintu ebyo ebisinga. Wabula naffe ng'abalimi b'ekikosa tulina okufuna emiwaato gye tulina okuyitamu okulaba nti they are accountable. Joseph Male y'omu ku balimi abafunye akisa okulambulibwako abalimi banne okuva ebugirimaani okuwangana amagezi ku butebe bayinza okutumbula ebyobulimi. Yeah, there is a contact from our academy to Uganda and other African countries, and they work together. Abalimi bano batunnyonnyodde ekyama ekiri mu kuteekawo ekitongole ekyetongodde okulondoola ensigo n'eddagala ly'ebirime. The whole seed and crop protection market is controlled very strong on the one hand side, but also very safe on the other hand side for the farmer by the government. So there's only a very small amount of seeds and pesticides that is allowed by the government or even by the European Union. Nabo kityo basabye gavumenti y'akuno naye ekola ekintu kyekimu ng'ebyobulimi bwe binaasobola okukyusibwa mu Uganda. There must be corporations or memorandums that the pesticides or that the use of the products is ensured. Mu birala bye baagala bannayuganda bayigireko kwe kulambula ensi endala balabe engeri gye bakolamu ebyobulimi okusinga okwesiba ku kintu ekimu. The size of farms are different. In Germany we have 2% of the people in Germany have to do something with the agricultural sector. Ekibinja ky'abalimi bano ate nga abavubuka kyakwongera okulambula abalimi abalala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli Masaka n'embalala. Ivan Kimulikigozi, NTV ku ssaawa emu.